gemanya ndi ne Mwami Luto olunaku olwaleero analabye akatambi ka General Tafire ng'agamba nti Mwami Kyagulanyi akomewo tewali amuyinako buzibu ajja kubeera nti afuna obukuminga Munnayuganda yagalire mu ggwanga lye kusinziira ku bigambo ebitambula Mwami Kyagulanyi yalabiddwako ng'ali ku njawu ali enjawu n'avumirira nnyo enjawu ffenni n'avumirira nnyo abantu be bawa ssente za gavumenti biliyoni mmeka ndabyekaawo omukyala Fulufiga ng'agamba nti Mwami Kyagulanyi ayise Eddie Kenzo abayambe Mwami Kyagulanyi amutwale oba bamutwale mu rehab yagamba Mwami Kyagulanyi alina ekizibu ku mutwe kakati awo ebigambo byogera Mwami Kyagulanyi ng'abantu bakyamubanja bagamba Mwami Kyagulanyi bamulekaddeyo we waliyo abasirikale abantu batandise muyisaamu maaso y'ensonga za General Tafire okubeera nti agamba nti Mwami Kyagulanyi ono addeewo wakati wali buzibu yeyagalire mu ggwanga lye tewali agenda mutuusaako buzibu bwonna ng'ate abasirikale bakyaliyo wekitegeeza sebo neyanza nnyo okuba ku mukutu guno ogwaleero sebo mwami muze Mwami Kyagulanyi tetusaana nokumuyisa mu maaso agolokose najja ku political stage akozeeko byakoze wadde kati ng'afaanana nga kka okugivaako azanye paati ye yes he has played his part nolwekyo omuntu yenna siyinza kuba omu ku ttiimu emudispising emunyoomoola asituse n'akola kyakoze nze nga atandika yajja nansinkana twalina omugenzi Tamale Mirundi eyakusinkanako yansinkana ku Joy Star Tamale nambuga nti ono yaziba amaaso amanyi buli kintu kyonna naye kiyinza nakuba nga problems ze za byabufuzi n'agamba ebyobufuzi obiyingira naye n'ebyo nabyo birowoozeeko Kyagulanyi najja okunsika mu mukono ne mugamba njukira omukono gwe ngujjukira ne bwe gwali guli bwe guti kwanga nkufiiringira muno bwe nkukwatamu oyawula ne Kyagulanyi nkwawula ne Kyagulanyi okay ate nali mukuteko omulundi gumu naye I can still remember nti yono nze ne mugamba nti ekigambo kye nsobola okugamba okoze bulungi okujja olw'ensonga twali tukoye effujjo lya Besigye era nga Besigye takyalinga muntu nga naye ekisinde kye bakiyita Besigyeism ng'ataddewo embeera ya Besigyeism ng'eri very destructive ku politics w'eggwanga lino ng'ebikolwa bye n'ebigendererwa bye bityoboola obwetengereze bw'abantu naddala bannayuganda baga nti ayagala banunula okujja ku Mwami Kyagulanyi kwabawonya Dr. Besigye kyakola nnyo nnyo Dr. Besigye alina buzibu ki kakati obuzibu bwa Mwami Besigye yali atondawo eddalu mu bantu bakiyita radicalizing society ng'ate toyina system eneebaza mu mbeera Mwami Besigye yamanya ndowooza ntayinza kuwangula kalulu kano naye kambi ono nedda baatugamba nti abaana basanga omutamiivu ng'asala ebyayi mu kiseko kati ne bamusoomoza nti omusawo Omuganda yatutuma ebyayi by'omutamiivu bw'omutamiivu n'abikwata n'engalo naga nti kambi ono nebitwala olwo tokiwulyangako ekyo kati ye naga nti waakiri mmwe okubitwala kanze mbyonoona n'abigira n'abimaala nga yalowooza afiiriza abaana bali bikola ki bitwala kati Besigye yaliko mu mbeera eyo ng'ategeeredde ddala nti ebisobola okubeezaawo Uganda n'okugitwalamu obukulanguzi biwanvuko okusinga ku ye kye yali aliko ekisinde kye n'agamba kanyonoone society kigenderere kakati mu kukikola twali twetamiddwa mu 21 bwe yali ajja yayogeranga ebigambo ebiri reckless bingi nnyo naye yali atandika butandisi nga tulina omuwuliza n'omugumiikiriza one day yagamba nti amagye ago ge mulaba gange ebitundu 9 oli tebamwagala muyadde eddakiika n'emu bweti abawanje ne bagamba nti agambye atya apaana era wano ewaffe wano mu Buganda waliwo ka task force akaaba amagye nakolagana nako kalinga okukitantawo nga wali Tarok offices waliwo ekiyumba awo bakano nga bataano kano nalweyiso mu kiseera ekyo kano Eric Mukasa kano Hadison Mukasa kano Sam Kawagga ne Steven Mukasa yali ndoza major bakola task force yabo nga bayina material nga bayina ne information je tutwala mu bantu era nakolagana nabo kati ebyo nabanga biwedde Mwami Besigye buli lukya yayagalanga okuteekawo ekintu ekyonoona embeera olunaku olumu ewaffe najja nankumbi ng'atandise ekisinde kya walk to work naye ng'atambula dda walala tagenda ku mirimu gyo bwagamba walk to work tambula ng'ogenda ku petrol stations ez'amafuta yatambulanga dda mu Owino
ennyanya ne batisa bangamba abayaaye baagera mu 7 ng'abayaaye bali emmere y'abantu baageranga ssawa za kyamisana nga olumu n'agamba nti enkya nja kulyamu owino ne bagamba wali minisita wali biki nga tolyangako mu owino lwaki kati naye ng'akola bwakkunsa kutawaanya nsi naye ng'abantu abatamanyi bambi bamugoberera kakati nze Kyagulanyi bwe twamulaba ne tulaba nga ziri vibe twamwaniriza simple one ajja kuzikiza Besigye two twagala okuzimba opposition eri ku mulamwa kubanga kyakabinya eri NRM obutabawo opposition it's very dangerous for the movement also kubanga FDC bwe yatandika ffenna tetwatya nnyo kuba twalabanga FDC erina bakada abayimiridde equally ng'abali ewaffe kyakubiri nga FDC eri nationally represented mu mambuka gyeri mu east gyeri mu west gyeri ne mu central nga mweri ne tugamba ekibiina kino kale ne baba tujje mu mbeera tusobola okukkiriza kino okubeerawo kubanga naffe tutya agenda okujja tetusobola kukkiriza muntu kumala gajja kati Kyagulanyi ne tumwaniriza ne mugamba nze kennyini kyemanyi bwana balaba omutukutu gwe najja kujjukira tamale nga amunyaniza ne mugamba nti nze kyenkusaba ssebo mwami Kyagulanyi nti nandirowoozezza nti togenda kuba president ddayo ekyaddondo east ojjenga MP okulembera ekibiina kino ekya NUP obeere leader of opposition ozimbe ekibiina nendo zabamubalira nga bamugambye agende kwa president jagenze emirundi ebiri results kati tuziraba kati tewali kubuusabuusa kikola pusinze era NUP kati tewaliwo step okujinnyo okugenda waggulu emikisa gya step okudda waggulu mitono nnyo okusinga gya step edda wansi nolwekyo mu kaseera kano ye mwami Kyagulanyi ffe tukubudaabuda nze njagala obeere mirembe kubanga wasitukako n'olaga ensi nti tusobola okuba mu opposition byonna ebikusobyeko byonna bisonyiiko okusooka wali muto nnyo wali amateur mu byobufuzi naye Mukama n'akuwa omukisa n'akuwa ekisa abantu ne bakugoberera n'olwekyo ekyo ky'oba okozesa mu kaseera kano wekubuuze kiki ekyasoba kubanga luli bwe wali otandika wayina abasajja eŋŋwaŋŋuli nga bakutuuseeko ntuzukira DP bwe yakola bagiyita batya eno gye baakola e Makerere reunion yakolera kinene neekuŋŋaanya abavubuka bonna abalimu ensa n'abasajja balimu ensa ne bajja gy'oli ne bagamba twagala alternative opposition bamawo bonna ne bagamba tujjeewo omusajja tuteekewo opposition bonna ne babaawinga down kubanga wali ofunye omukisa gwe muyita amasanyalaze bali bamwesize ne bagamba katukozese ono kubanga it's not about an individual it's about the program gye tulina mwami Kyagulanyi n'akituulamu naye ebbanga ly'omaze mukwano kifudde bufe bw'obanga toyina na capacity ekwata mukadde Kibalama eyakuwa ekibiina mu bumenyi bw'amateeka n'omukkakkanya ye n'abanga wakiri akkakkanye n'okima abalala kubanga mu byobufuzi okima bukimi mu byobufuzi don't dispose of you just bring in more ogattako bugasi teweetolako naye tunuulira kiseera bwe kituuka ng'olina abasajja abagezi babasaalirwa baseggona bakatuntu abasobola okuyimirana nebaga nti kirero gye tulaga ekisooka wasooka nobalaga nti ekibiina kyawano kya mu Buganda eyo yali nsobi ekyokubiri buli mugezi yonna gwe tosobola kubeera naye abantu baba beebuuza ogenda kikola otya notuuka ekiseera ng'ogenda ebweru ng'ogenze na Nubianiri ogenze na Edi Mutwe ebweru kukolayo ki ogenze okunnyonnyola bannayuganda abali ebweru abayaayanira enkyukakyuka nga bwe mugamba ogenze na Edi Mutwe olwo nkyukakyuka kizo ne mugenda kukuba mu ndongo awo olwatuuka that was very wrong kati ebyo nabina ng'omaze obbiraba n'empeera yaabyo obadde okyayina amaanyi munnange teri yakuwakanya kubanga olaba omanyi waliwo amaanyi amalungi n'amabi waliwo amaanyi ag'omusawo ajjanjaba nobeerawo n'amaanyi aga Walumbe azikiriza kubanga toyinza gani Kyagulanyi talina maanyi bw'abanga asobola okukuba Bedi Bwanika ku bintu bya Bedi Bwanika byakoze n'akuba Mpuuga n'amussa ku ttaka n'atempula Sseggona n'alumba basalirwa n'amutemerayo n'alumba abo bonna be yakubye toyinza kumuzanyisa kati kitegeeza mwami Kyagulanyi alina amaanyi agasuula amabi amaanyi ge agakwate kati yeewumbewumba asiriikirire kubanga mmanyi ebizibu by'oyitamu ne President Museveni oluusi bimusanga abakwetoolodde bayinza okuziyiza ne bakolako olukomero oluli negative kati sumulula olukomero olwo ddayo yogere n'abantu kwata essimu yogerako n'empuuga omugambe ekyali wange biri mwana tubireke tubipowe ebbayi mwogere mu njogera yammwe eyo opposition kyasobola okuddawo nga bwe baali bano bonna abavaamu ne bakomawo esobola okutandika obupya neddayo neeva wansi nejjanga erinnya netunuulira ensobi z'abeesigye ne Kyagulanyi bw'azitambulidde muzibatuusizaawa ne baddemu ne bagamba twagala ki
bwe bamala okutegeera kye baagala tugamba tutya abantu wakati abantu bongedde okuguba bajja kugamba omulala nga azzenga bati bino biba bya bulimba abantu batandise bongedde okuguba kubanga omukisa gwe babadde nabo before si gwe balina kati balowooza naye bano abantu nedda batubuzaabuza kubanga bano abantu bo abasinga obungi bakadazi bo baagala nsimbi balowooza nti ogwo bawadde mulimu kati kisookera ddala kya byonna is money. They get money. Kati walaba Mwami Kyagulanyi yagenze n'agamba nti President Museveni atandise okuyiwa ssente agulirira aba social media baali badde bamwogerako ebibi bye omwana yamuzzeemu simanyi oba wakawulidde yamugambye nti ssebo omulimu gw'okucekinga checks and balances za gavumenti tegukolebwa aba social media gukolebwa gwe opposition ne ssente ze bakuwadde okukola ekyo mpitirivu buli mwaka obadde ofuna obuwumbi 5.7 buli mwaka obadde wafuna miliyoni kati babaze miliyoni 3 opposition bali 7 nga buli buwumbi nga 3 plus ezo bagenda ziba wakwolo lwaki ezo tebazirekayo ne ziyamba eggwanga bw'otandika okugamba nga bwakola ku mpuuga byesente ezaali zimbye enguudo ezaaliko ate Ssenyonyi n'ajjayo 6 tandika okwefumiitiriza ow'ebyobufuzi akola ati ate n'ekirala mu kaseera kano nga n'okulayira tekunaba ddayo osome ku bitabo by'abannabyabufuzi koba osookera abisomemukko okusoma si kubi n'akatono singa yajja teyeteeseteese nti singa nkyayogera nammwe singa saasoma bitabo singa saateeka bintu mu ngalabi yange muno nalibadde nkyalina kye mbagamba kubanga ekintu ky'osomye kya bugagga ekyolubeerera singa nga Kyagulanyi ayagala okubeera omukulembeze one thing genda osome Sowing the Mustard Seed aka Yoweri Museveni first edition osome Museveni's longest march from guerrillership to statesmanship aka Major Ondoga Amaza osome ebitabo by'abalala n'abeebweru bonna bazze boogera ku politics na butya bw'osobola okumobilizinga society to achieve your objectives na bitya bw'olowooza ku bantu b'ogenda okukulembera na butya bw'obasomesa n'obakuuma nga tebali mu buzibu bw'ona obisoma mu Kyagulanyi ebyobufuzi bino ebyokuzanyirira bino birina akaseera kabyo gavumenti ebyagala nnyo ebyokuzanyirira ebyagala nnyo kubanga yeetuna butunuzi eti negamba kati olaba okuyimba bwe yakuyitiramu n'ayagala akukoleremu politics kati kufudde okuyimba kufudde pasika eneetera walabyeko ebipande nga byewuba nti walinga watakyali muyimbi n'omu mu Uganda tugenda kuddamu tuleeta bakanda yes. I have a question to ask you. Opposition ya Mwami Kyagulanyi ne ya Dr. Kizza Besigye ani asinza okuteeka ani ataddeko ko Museveni kababi Mwami Besigye ataddewo embeera yali national political commissioner ye yali alungamya ebyobufuzi mu NRM Mwami Besigye yali alipresentinga group y'aba NRM abagamba tetukyakkiriziganya nammwe naye nga bamanyi nga bagezi Banuwa Manya Mushiga oyo Basamu Kaleganjuba ba Major John Kazura name them plenty of them banji bayitirivu tena bagamba babuna banandala mafabi timu yali nene eyabesigye yali nene bajje n'omugisha muntu tukugambe kindeke ki babeti kamya bodongo to ogengala tigo rigano kumu sajja bali bagezi Alex Onzima caps fungalo awo oli ku line up ya Besigye ndi ku line up ya Besigye kati nkulaga Besigye wa waggulu nnyo ku Kyagulanyi naye bonna bagenda mu kwonoona boonoona kyekimu kubanga sitaani yali malayika omukulu mu ggulu nga yasinga okutegeera ebya Katonda naye bwe yayonoona kyekimu ne busitaani obutono n'obwonoonyi obutono kati okwonoona kuba kwonoona wabula Mwami Kyagulanyi ye ekintu kyamuyiikira ne bamugolokokerako nga amaanyi bwe gajja ewa David nga Goliath afuuse Goliath ka David akatone kagenda omwaŋŋanga Goliath n'anyuma ne kabaka ejjinja ne kalisa mu nvumulo ne kamusimbula ne kamulagako ne kamusawuka n'agweri kati wateekwa okubaawo okwefumiitiriza ddamu otegeere biki ebyasoma ate ekintu kyo tokikola nga kiri best ku bya kiyaaye n'abavubuka abawano neera tokola struggle yo ng'eri best ku kusigukula Mwami Museveni kola struggle yo ng'eri best ku kutereeza Uganda bw'okola ekyo tolemererwa ne Besigye ekyamusinga omutawaanya kugamba nti njagala kujja Museveni mu nju eri
ebirowoozo bya Besigye byalekerera ebizibu ebirala byonna ne bitunuulira oli n'akwata emmundu n'agenda mu nsiko okumulwanyisa ekyo ne kirema n'akampeyinga emirundi gyonna ekyo ne kirema n'akozesa buli muntu yenna abantu bonna bonna abaali bavudde mu mbeera ne gavumenti n'abakozesa byonna ne birema kati Besigye naga akanyonoone bwonoonyi nga oli gwe nagambye omutamiivu eyaga nti kambyonoone eyagasaaba kati oyo Besigye yali ku level nnene nnyo okusinga ku Kyagulanyi kati Kyagulanyi kyabadde alina okukozesa kuddira level yeeyo nga Mukama agifuseeko amafuta afunye abantu kukozesa abamanyi naye oleero olya kuteesa ojjeyo abendi banikoze ne kuteesa akukolera iki kuteesa wasomye line-up ya Dr. Besigye nsomere ya Mwami Kyagulanyi kati nze yensabala n'okugimanya eya Kyagulanyi kubanga bali bonna abakubye betwali bali tumanya abakubye kati mpulirayo kuteesa kakati Walukaga wadde teyazze be bantu b'endaba baali nabo teretanyi ye ono omwana omuto yazze ne kati Zambaali ye Zambaali yakenga naga nti omugezi alyawa okola magezi ki kakati omugezi ng'ayagala kulya ekisolo ekinene akwata akakoko n'akasiba n'akasaawo ko ekisolo kiri bwe kijja okukwata akakoko yate n'akigwira kati Zambaali tayina nnyo byakkiririzamu mu Mwami Kyagulanyi wabula ye agamba bugambi nti mu kaseera kano maama omuyaga gwono nze kagunnondera embazzi luyira ne lumonde kati abo tebalina political ideology Zambaali musajja mukristaayo nnyo era nze mwagala nnyo mu church muyimbi mulungi n'ekigambo ng'akibulidde n'eddoboozi ye bye yakozesa mulungi nnyo saamulaba kanti n'amaaso azina baaba kakati mu parliament ino teri kuzina bazina mu lwalumu nga bamalako omwaka ne bakapa kakiina ajja kukola kasira biba byamazina kyateekwa okumanya ayingidde mu parliament eyo wadde omulamu omunene kufunayo nsako abiyuka akantu akatono waakiri kagamba nti kano nkakoze nenkaggusa ku lw'abantu kyesimanyi kakati ye Mwami Kyagulanyi ekyo kyekibadde ekizibu kye toyinza genda mitiyana n'ojjayo Joyce baagala n'oleeta oli gwe wali oleese simanyi nabbosa oyo amazima gakatambula ensi ekwebuuza ono ayagala ki n'ogenda eri kale mitiyana north yalina Dr. Gordon Sematiko naye wabaddewo Bishop Tom Musange ng'olaba omusajja ali established alina amasomero nabyakoze oyo n'omubuusa amaaso kubanga oyina omuyaga gwe ogukozesezza ate nga Bishop yayambalanga egganduula ate n'ekirala nga ntandikwa nnene kati abalonzi ba Kyagulanyi ne bagulazibwa ne baga Kyagulanyi yatuleetera enkyukakyuka yajja okugoba enjala mu nju yaffe yagenda otuyamba naye ate munange ono tamusonzeko tunakola katuwooli byebufuzi bya symbol politics of symbolism ambuleera oba ambuleera ejjiddemu zike abantu bo balonda bulungi kubanga gye babagamba nti ambuleera oba ejjiddemu kisodde bagamba nani alina ekizibu si bantu abantu beetaaga okusomesa political parties zina responsibility okusomesa abantu baazo era nze nga bwe nagamba nashyiranga experience n'ekyama ky'amapinduzi mu 2004 ebimu ku bye baatugamba nti emmere y'ekibiina ky'ebyobufuzi nkiiko ekibiina kyammwe kitula ne kidiscussinga issues ezikwata ku bantu ensonga eno eri bwe tinemuwuliriza buli muntu okuva ku grassroot ebiteeso ebijja mu parliament y'e Dar es Salaam biva ku grassroot kakati ebyawano bivaawa nkulayirira tuyinza okuba tumaze emyaka egisoba mu 5 ng'enkiiko z'amagombolola za NRM tezituula duli bwe twali tutandika movement nga buli district oyina w'osanga nga waliwo bendera district headquarters NRM district headquarters olwaliro zikyaliyo nga sub county gye ziri byonna babivaako era ffe ekitukuba naffe kubulwawo opposition y'amaanyi so twegayirira amaanyi agasobola okuddamu ne gazimba opposition neddamu neetandika n'ebaamu ab'ensa mu aba opposition abaagudde nammwe mutuule wansi muleeta ki ku plate bano kati bamaze emyaka 5 kuzanyirira kugenda kuba kuzanyirira NRM erina okwesiba n'ag'omu buto okwekolako erikyuyi kimu bw'obanga olina omukono gumu nga guno gwalwadde ng'onaabisa gumu nga guno kubanga emikono ginaaba gyombi gyeyamba bw'obanga osigazza gumu olina okunaaba n'amaanyi mangi n'okulwawo kubanga tuyinza obutatukula. Mwami Ruto, Uganda twetaaga enkyukakyuka enkyukakyuka muki kubanga enkyukakyuka zeetaagisa mu buli kintu omuntu ayagala enkyukakyuka omuntu yatondebwa mu bukulembeze Mwami Museveni naye afuuse lukokobe kakati Mwami Museveni nze abo nabagamba ddala kati baddamu abatakyagala Mwami Museveni mu ntebe timwiraliikirira nnyo akyayina emyaka 15 akyayina 2 kati waba ayina 8 agenda kuva mu ntebe ng'alina 10 mu asobola banga bawangaze waabwe zinatadda bannange mmwe kye muba mukola ekijja okujjawo Mwami Museveni mu abatamwagala kumatiza bamwagala
nga mubalaga enteekateeka yammwe. Ebigambo obugambo tebijja kukyusa bantu. Mutondike okukolawo enteekateeka n'essuubi eddamu eri abagoberezi bammwe. Abagoberezi tebasobola kufuna ssuubi eddamu nga bakulaba ggwe amaanyi go gonna obadde ogatadde ku opposition. Buli we yasimbanga, buli we yagendanga n'ayogera abadde akubawo opposition. Tesigukulanga benaare abo opposition be yakuba bokka n'abanyoola ensingo n'agizza emabega. Kakati ekibanga kifaanana bwe kityo eryo essuubi omuntu agenda kulijjawa. Omuntu anagamba nti Museveni aveeyo tuleete ekirala kubanga ekinajjawo Museveni nteekateeka yammwe. Kasita abantu ba Uganda banaagigula ffe twamala okutegekera aba Uganda tubaga nti tewaliwo omuntu alifuga wano nga si mwe mumulonze. Ekyo kwe tuyimirira y'enzagaano enkulu gye tulina n'abantu. Finally ndalabye waliwo ebigambo ebitambula nti Mwami Kyagulanyi yagambye ku Mwami Ssejjonyi nti bannange ebyokulayira temubikola mubaleke mmwe temulayira bakole ebintu byabwe. Mbu Mwami Ssenyonyi abagundira ababaka ne bagamba ani ng'ani atalayira ffe tugenda kuweereza abantu. Kakati ye Mwami Kyagulanyi kyemugambye mu kaseera kano yeetaaga okubudaabuda kubanga abantu abo bonna bakugamba naddala abaagwa nti yatuggyako essente zaffe. Kaweesi bambi nalabye agenda kufa mbwe ekiro ebintu bimutugga. Kakati oyo omu waliwo abasirise abafa ekituyo. Ne Bishop Tomusange namuwulira. Naye bamutwalako. Bali bawaayo zaaki? Kugula kujja. Olaba nti Bugundi. Kubanga Yesu Kristo yagamba ebya Kaisali mbiwe Kaisali. Baali baagala okuweereza nakati naye okugenda okuweereza kampeeyo kino guno gwe mutango. Ate bwe tugenda nga twagala okumanya ebya Katonda mu kanisa tuwaayo. Naye Kyagulanyi abantu yabalyako ssente mu bulyake. Tewaliwo sisitemu. Tewaliwo sisitemu ejjako bantu ssente ezo. Omuntu n'omufunza mukafunza nakuwa obukadde 2 gwe muli towulira mu nsonyi. Naye kati nze saagala kukomerera Mwami Kyagulanyi. Njagala gwe wennyini weewumbewumbe otuule okola ebiryo kubanga kati ebyo byaga nti bamunoonya. Gavumenti ya Uganda terina kyeyinza kubanga eyagaza Kyagulanyi. Ate Kyagulanyi bw'anaakigamba nti bannoonya aleeta obuzibu kubanga wabeerawo aduuyo omulala ayagala okutuusa obuzibu ku Kyagulanyi bagambe nti gavumenti kigikwatako nnyo okumulabirira. Twagala omukulu oyo kale abaddewo paati ye bw'aba kyalina kyasobola okukolera eggwanga atulakola eryogo ayite olukiiko ku kitebe kya Nuupu ayite abantu bonna beyamma kaadi ne byakolokota abagambe mukomeewo. Ekyo nno kijja kutuwa essuubi eddene ate eddamu. Ayite ba Mwami Mpuuga, ayite ba Abedi, ayite ba Sseggona, ayite bonna kisoboka. Ensi bwetyo bweyogera kubanga twagala kukola dialogue ne President Museveni. Naye mmwe munaagikola mutya ne Mwami Museveni nga bano abammwe temugikoze nabo mu nju onoomalanga kutereeza ba mu nju olyo koonoonye Katonda. So Mwami Kyagulanyi akyasobola okukomawo. Yes. Akyasobola okukomawo ng'akumyekumya abantu bonna. Bw'akola ebyo n'akwata ekkuba eppya n'amanya ebyobufuzi bye. Tewaliwo opposition leader mu Uganda eyali afunye ssente za gavumenti nga Mwami Kyagulanyi n'ekibiina tekibangawo nga bakuvujjirira ezinkaniddeawo nga balina n'eziyita emabega. Naye gavumenti efunamu ki mu kuzimuwerekera ozimu? Kubanga gavumenti kigikakata ku ssente z'Abannayuganda. Bwe twakkiriziganya nti iPod buli mubaka bawaayo ssente mu kibiina kye ezaali badde ez'ebyenkulaakulana n'ekibiina kubanga kirina abantu abo therefore abantu bakikkiririzaamu nakyo kibeeko kyekikola eri abantu oba tekikikoze eri bantu eyo bizinesi ya kibiina ekyo kyekiva kinafuwa. Yo gavumenti erina oziwaayo era ndowooza nti ekyo gavumenti ekola nsobi. Nolwekyo eziwalayo mateeka. Mwami Kyagulanyi azikozesezza omusango gusinze ye n'abamugoberera. Kambuuze gundi we batalayira tekikosa gavumenti we bagaana. Bwe bagaana okulayira kisindika message enkulu. Tekigaana gavumenti kola kubanga abanuupu nawulire bali 46. Kakati 46 ku parliament ebitaano mu 29. Bwe batalayira kola mu already. Ekigeza balayire tebetawa. Kubanga tebasobola na butalayira. Ekibatta gwe abalako nga banoonya Kyagulanyi. Bano bonna baasirika ne bamala obbalangirira. Kyagulanyi tebalina Kyagulanyi bano. Bano bagamba twamukozesezza bagamba nti muyinza okubeera mu lyato nga eryato ennyanja n'erikuba omugaga ne gulikuba ne lirwawo okutuuka gye lyabadde liraga. Naye nga mu lyato omwo mulinamu ekisolo kiri kyotegedde kye bataagala Abayisiraamu. Engulube. Kaakati abaali mu lyato baasoberwa omuyaga ne gulita kubanga agenda tegaali nga gayingino bagenda na muyaga ne gusooka litwala erina ebimala ku mazzi ewiiki nambeera kati baatandika okusala ebyayi mu lyato. Naye ng'ebyayi bye basala ono omutaka abiryawo ne bajja naye nga bamugumiikiriza kuba bakolera omulimu gwo. Olwatuuka yali ebyayi n'agejja n'alyoka akola gundi olwatuuka
ku lubalama Eh. bonna ne baganja tagafulayo obudali ne bamwesamba kati naye nga abayambi okuva gye bakoze eki abawaka bano batubala bamwami Kyagulanyi abaleese ne bayita mbugumi ne bagumiikiriza byonna abasaba bino abasaba byali ddaala ne bamala okutuuka kati bamukuba ttiki tayina kyayinza bagamba kale katulinde mwami Ssenyonyi ekibonerero kyayinza okuwa Bisekezi kumwajjako bwaloopu n'abuwa omulala eyo kyokka naye Bisekezi agambe tetuulayire nedda tekijja kusobola tubalinze kale tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe mbadde ne mwami Moses Lutumbu Kasonako olwaleero bwe bityo ebibadde puroguramu nyingi zikyajja musibe bulungi mwiraba